Kadaama asattira lwa kugaba nnamba ya mukama we n'agiwa boyfriend we. Naye oluvannyuma lwa Kadaama ne boyfriend okufunamu obutakkaanya, boyfriend kye yakoze ng'agenda mu inbox ya boss wa Kadaama ng'abaako ebigambo by'amugamba. Ebigambo ebyo byaggyeko boss wa Kadaama n'okutuuka okuba nga Kadaama olwaleero alaajana asaba obuyambi. Ngenda kuba nga nkuzannyira akatambi kano obeeko ebigambo by'owulira, naye teweerabira nti vidiyo zino tuzireeta ofunemu ekyokuyiga. Ku nkomerero ng'omaze olaba akatambi k'ogenda okulaba, ngenda kubaako ebigambo bye nkubuulira omanye ani omutuufu gw'olina okuwa ennamba ya boosi wo, era naawe gwe bawadde ennamba oyina kugikozesa mu budde ki. Amannya n'eddoboozi Magi, naye nga mbabuuzaako abalungi. Message eno yonna weekusanze oba vidiyo eno mukwano nkusuubiza nti channel eno gye weekuumiddeko bingi nnyo by'ogenda okuba ng'ate oyigirako. Weewaawo nga tugenda mu katambi, teweerabira mukwano nti Yesu Kristo alokola era awonya. Mukama atugamba lwatu nti ye omwana we Yesu Kristo si wa kukaka era tebamukukaka okumwagala oba okumukkiriza. Okkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwako. Mukyo ki nti otuulanga ggwe n'osalawo n'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Katugende mu katambi naye tovaako nkomawo. Muli mutya bamikwano, kasubire muli bulungi. Kadaama munnaffe asaba ku magezi, ate nammwe nsaba muggyemu ekyokuyiga. Yakamala emyezi 10 mu Saudi Arabia. Yagenda okuva e Uganda ng'olwedda alina boyfriend we. Ebbanga ettono lyali yakamala mu kiyumba. Mubimanyi bulungi bano abantu batuwa ennamba zaabwe eza WhatsApp. Olumu atambudde n'atakkubira naye n'akuteera message ku WhatsApp nti oba njagala onkolere kino, mubimanyi. Kati omuwala oyo yakwata ennamba ya mukama we n'agiweereza boyfriend we wa e Uganda. Ndowooza n'amugamba in case of anything ye n'ennamba yaani ya mukama wange. Ne babeerawo. Kati omulenzi oyo bwe n'atandika okomplaininga tokyampa budde, olabika tonjagala, weebaka n'abaana ba mukama wo. N'amugamba abaana b'ongamba okwebaka nabo omukulu wa myaka 12. Nti webibanga byebyo ngenda kuweereza mukama wo message mugambe weebaka ne bbaawe. Mumpulira? Ne beegayirira omulenzi n'agaana. Kyaddaaki omusajja yakikoze ng'akwata message empanvu enzibu ng'agiweereza mukama w'omuwala. Kyoyo yeebaka ne bbaawo biki nze yabiŋŋamba. Mumpulira? Lwabadde lwakubiri ng'omuwala bamuzuukusa ssaawa 10 za kiro nga bamugamba jangu n'essimu nti eno ennamba ogimanyi nti ye yaani ng'alimba. Amugamba ya muganda wange. N'amugamba muganda we yaŋŋambye weebaka ne bba wange. Mpa essimu yo nga bakebera nnamba nga bateekamu nnamba eyo. Okukebera chaati yaabwe eyogera birala eraga nti beeyagala. Mumpulira? Omuwala nga yeetonda bannaye nsonyiwa nze natidde n'enkulimba. N'amugamba ekitegeeza omulenzi oli byaŋŋambye bituufu. N'amugamba ekyamazima si bwe kiri, bulijjo antiisatiisa nga ŋŋamba ajja kugamba kujja kuweereza message biki. Kati omuwala ali ku bunkenke ssaawa yonna tamanyi kiddako bambi. Mumpulira? Naye ensobi gye yakola kukwata nnamba n'agigaba. Mujjukire bano abantu obwongo bwabwe butini. Ky'omugamba essaawa eyo kyatwala. Okitegeera? Bannaye bw'obanga waakajja mu kiyumba mukama wo n'akuwa ennamba ye, togabanga ennamba y'essimu eyo. Bw'oba tolina buzibu bwonna lwaki oba ogaba ennamba? Ennamba gigabe mu kaseera akasaanidde. Oba akumye etiketi ogisabye akumye, oyina gw'oweereza ennamba eyo ayogere naye akutaase. Naye bino ebyakajanja bino bigenda basuula ewabi. Mugabira ate bw'oba ogigaba ennamba eyo gabira omuntu gw'olaba ategeera nga munno.
simanya baani kati singa okede nchano njo wa family okimanya asobola okulemya omulimu mulekera okugaba ennamba nga toli mu kizibu. Abantu abamu tebabaagaliza ajja genda awo gumugole kimessage wa mukama wo bakutike n'omulimu gw'obadde olina gw'olajanidde ebbanga gufe gutyo. Byebyo bambi asaba ku magezi naye temugabanga nnamba oli aba mukama wo na mulimu gwo. Byebyo Mbakulisaayo mu katambi ebigambo ebyo biwulidde bulungi. Abakyala abavaayo ne bakola vidiyo bwe ziti mbaagala nnyo kubanga abantu bangi bayigira ku videos bwe ziti. Kaakati mukwano, ennamba ya mukama wo ani gw'oteekeddwa okugiwa? Ennamba ya mukama wo togiwa boyfriend wo kubanga essaawa yonna suubira nti mugenda funa obutakkaanya ne boyfriend wo. Bw'onoogwa ku boyfriend ng'amagezi gaamwesamba ng'ali short tempered ng'era alowooleza kumpi tasooka kutuula n'asooka n'afumiintiriza ku ekyo ky'agenda okukola agenda kuleetera obuzibu. Kaakati ennamba eyo gikwate ogiwa omuntu wa famire yo. Ennamba eyo gikwate ogiweeko mukwano gwo nga mwenna muli ku kyeyo. Omugambe in case nga mbuzeemu 1 week 2 weeks nga tondaba. Eno ye nnamba ya mukama wange wano we mutandikira okunnoonya. Gwe mugaso gw'okugaba ennamba. Gwe bawadde ennamba y'essimu eno ogenda kugikozesa mu budde ki? Ennamba y'essimu eno ogikozesa singa munno aba avuddeko online nga tokyamulaba oba nga tokyamuwuliza. Gwe kennyini w'oba tomanyi ngeri ki gy'ogenda kubanga oyogeramu ne boosi wa mukwano gwo kubanga oluusi enjogera engeri gye twogeramu n'abantu tuyinza okuleetera munnaffe obuzibu oba oli awo ne boosi ne tulemererwa okumuggyamu kye twetaaga. Kati w'oba tosobola kwogera na boosi noonyaayo abantu kati kyeyo initiative Uganda weeri. Funayo omuntu yenna ali mu kyeyo mugambe mukwano gwange yabuze weeks 2 naye nina ennamba ya boosi we abe nga ye ayogerako ne boosi okumubuuza gundi aliwa lwaki tali online. Naye gwe kennyini mulimu abamu ng'osobola okwogera n'omuntu era mu njogera ennungi n'akutegeera. Gwe kennyini textingira boosi wa mukwano gwo omugambe nnoonya sister wange ennaku zino tali online simanyi kiki ekyamutuuka kali fayini. Bw'akugamba nti ali fayini era oyongera okulaba nti ofuna ekikakasa kyonna nti ddala sister wo ali fayini. Mbagamba nnyo nti bannange mu nsonga bwe ziti wendi nja kukuyambako. Jangu ngambe mukwano gwange yabuza naye nina ennamba ya boosi we sobola okuba nga njogerako naye. So obudde bw'oyina okukozesa ennamba eyo gye bakuwadde mu kaseera munno ng'abuze ali offline oba nga mu kaseera munno akugambye giwunye ngudde mu buzibu n'olyoka onoonya baani abagenda okuyamba ku mukwano gwo okumujja mu buzibu. Ennamba buli lw'onoogiwa boyfriend manya mugenda kukyankalana. Mulimu abantu abatalowooza nga balowooleza kumpi nga ye bwe munyiigagana oba ne mukyawagana ayagala abeere ng'ate akuleetera emitawaana. So n'olw'ensonga eyo vidiyo eno nsuubira nti olina ky'oyizeemu nkuba kyeyo tokola ensobi n'owa boyfriend wo ennamba z'abakamaabo. Mukama abankuumire nnyo atakuumira mpeera abalungi. Tujja kuba nga tetusinkana mu videos eziddako. Video bwe ziti singa ozintambulizaako oba kale n'ogiwa ka like neebanga esobola okutuuka ku bantu abalala obeera okoze kyatabu nnyo. Musule bulungi, musibe bulungi, mweraba.